no kusema kukwasa. Nayamba nyingo yange eri perfect. Nanga makalegeza mukakati. Akakantu makala naye nade fudde. Nade wongawa. Kumuli mugamba. Abantu menyindo naye nabo batulange ebidomola bya bidco. Babi. Ba. Naye mujje mukyuseka n'akatebe. Kano kannumiza akabina. Takalina muntu. Abantu bagasi. Naye firstborn. Naye firstborn wange musajja wange. Wasomera watulanga ku bugonde ezikalo. Nani yafunye mmere? Takaziza. Sajja agambye atya? Enyina yabe ekoze. By the way, nange kendedde muko. Iye. Luli. Nankoi. Ngokuwa mango. Nange olubuto lunzitowerera. Naye. Abalala n'embuto buli mwaka. Toka nange kina badde njagala okukola. Buli mwaka ozaali. Naye simanyi oba ngenda mmalako. Olubuto luzitoweredde nze. Oyagala abaana bameka olyoka ozaale buli mwaka? Baana njagala omwami wange muwa abaana, ayagala nnyo abaana. Njagala cocktail muwa abaana. Allah waba bampadde. Njagala buli mwaka muzaalire. Wanje saagala musajja kwekwasa agendako ngattako namba 2 olw'okubanga omukazi tayagala kuzaala. Nze njagala okuzaala baby. naye oli musiraamu ne wagatta bana. Owange? Namba 1 yenze. Namba 2 yenze. Namba 3 yenze. Namba 4 yego. Akayimba ka Irene na matevo kamanya. Ne bawe. Zonna nambeza 4 yenze. Omwami wange tasaakunga tako mukazi mulala. Wanje mama. Omwami wange? Atya n'abakazi. Kuwoliki. Yakoma kunza okwana. Bwe yafuna nze n'afuna abakazi bana mu muntu omu. Ebyokwana takyabimanya, alina ensonyi by the way. Tamayina bw'atunulira mukazi n'amugamba nti nkwagala. Wanje mama. Tasobola abali eyo balina be bamukuŋŋaana. Omwami wange aba alina omukazi yenna gwe wamukwana omwami wange. Mwami wange tasobola kukwana mukazi. Ng'akukwana ku ddiru ki? Gwe yamukwana naawe. Nze gwe yakomako kwana nampa engagement ring eyalumya abantu omutwe. Kati buno yanfunisiza n'olubuto. Yakoze ki? Yanfunisiza n'olubuto. Ekigamba byonna nze. Naye engagement ring yakubiri. Engagement ring ki? N'olubuto engagement ring. Bada mama wange amatu bagamba nti jja n'olubuto era linga we mwana nga sose. Ndaka bagamba luno olubuto mu mwami wange lwe lusoose. So mbufunze kiringanga nti nakatandika. Buli kimu ndaba kipya. Bw'omanyi kyekitegeeza emyaka gyonna nga mbadde siri lubuto. As in, I feel like everything is new. Buli kimu ndaba kipya. You people, everything is new. I am a new mother. What are you saying? Sure. Abantu bagamba si yasoose naye otijja bulala. Anti yasoose mwami wange. So everything is new. The experience is new. How my husband is treating me is new. Bamange nenkwera bukolozi agambe bisoko sirike mukokatini. Now you can cough. Is everything okay? What should they get you? Banango mami wanga auntie just you people. Naye abantu bagamba bana ebemi yageze nnyindo. Namwe nnyindo yageze mukatono. Ndaye nnyindo yageze mukatono. Naye era n'abanvuma nabo babi. Nnyindo yange yageze. Ejakendera nga maze okuzaala. Bulijjo sinene bweti. Bulijjo nene muko katsini. Katsini. Kati yayongeddeko katsini. Ola nabuza baby wange ne mugamba mama I love. Abantu bagamba nnyindo yange nene nagamba no, those people don't like you. They're just lying. But your nose is normal. Babe, you didn't change anything. You are normal. You are fine. Whether you're more beautiful. You understand? So my husband said, I'm more beautiful now. Kakati gwalaba ngenyinde kugejjedde nnyo. Get a chill pill. Swallow it.
You'll be fine. Wanji mama. Yeah, togedde n'oluzungu. Lwaki wabavumye ebidomola bya bidco? Nabo babi balinga ebidomola bya bidco batunonga emmere eremye abagenyi. Batunanga lumondo omulinyire mulyango. Batunulanga ngachi. Gondi. Ekigambo nga kigenze. Nina ebivumo byange. Byange. Tamutugenza. Sajja kuwa sente za Valentine je wabulida Kayondo nakuba kusimu. Zamwe. Abudde olubale. Kayondo yalina kuwa mukazi sente. Ataano onyanze. Ezo mwami wange yazimpa yangamba baby I want you to eat that money and muffin. Only the two of you. Wanji? Kati kogwe. Nenkola ngo mwami yagamba. Sitenguwa mwami wange. Kyangamba kyenkola. Mama wagamba okukola nga kyagambye kibi wagamba wetenga weta. Ekyo kirala atasobola kungamba kwetta mama. Oyagala yette bwatanza aba yes. Oli nawe bulamu bwange. Bulungi ne bubi. Nze bulamu bwe. Yewe bulamu bwange. Bw'oba olina omusajja nga sigwa bulamu bwe takwagala. You must have a man whereby when you're hurting, he's hurting. When you're crying, he's crying. Okay, you shouldn't cry, but he should be telling you, babe, you should stop crying. I'm gonna cry too. Oh my God, like you should be pretending. How are you having a man who doesn't feel for you? Kati wayo okulya ngo jjako eno. Wenjoyo okulya. By the way, ndono olubuto luntambuza. I've gone to places I've never been to. Though Jikoni is my place, like I usually come at Jikoni, but I've been to places I've never been to just for food. Nenda bako mutu advertising emmere ku social media. Misinde njagala nnyo pilau. Pilau ya woman. And njagala nnyo bi curry ebyo. So anywhere where they cook good food. I've been at a place called but I went there because I saw someone advertise their food. So this pregnancy maybe it's like, but you can only do these things when you have some money. Bagamba muno luto tukesana ugamba kati kino kiveeko ng'olya tokyagala kiki ky'olya ky'otayagala gwe wafuna olubuto. Abanyiza. I don't want to surround myself with negative people, like social media people. I only want to surround myself with positive people who are telling me everything is going to be okay. Let me tell you, your people imagine Charlie miezi mitona ye mama. Charlie unkola lumenya. Bana tero kubuze miezi jalo. Walking is hard. You people, I'm all over how. So I really need love around me. I need someone who cares for me. I need people around me like my mother, my people. People who are going to tell me everything is okay. You understand? Just money man to how they handle, but it's around the room menu. Linde bataje. Mumwaga zachi. Bana tero mwita. Ako kange. Mami wange wanajida era mjategera. I'm so excited when he comes. You all people are going to know pangendo mo postinga. Wanji mama. Bwankwata ko wano nga postinga. Buli kakola nga postinga ipongena postinga. I can't wait when he's around. Olaba nekoza taliwo. Nekatoro wanabeera bana ngenda okwekoza. Ngenda okusinda nebitaliyo tuyabagamba embuto olumu tuteekamu akajanja kano kennyini. Nakubona ng'ekiro nga nkaaba. Ngambuuza, babe, why are you crying? Omaita birabangako naye. Ambita birabangako ebyabakazi ab'embuto. Otyo? Kakati nja kubeera nga neekoza nga bwe nkaaba nga bwe nzisa nnyo nga bwambuza, so babe, what can I do? Namwe babe kwatako ko wanene we batikati wano wannuma wano we watsi nga simuulawo. Bana you people ngenda okwekoza. Wagana. Wagana. Asula bweru.
Ngoga bali weringe mukanyuge bweru. Abula genda. Sijja. Kale ekisembayo. Agenda. Ana ekisembayo. Ekisemba abantu bonna basinga beewuunya. Luli eri firimu. Nje wasooka. From Heart to Healing. Wagikolera premiere. Wachano tuwagikoledde premiere. Awatidde abantu. Wangi? I'm giving attention to my new. Nzire mu stress. Ninza kivulu kya gabi kyokka kyengenda okusitukira nga ndi bino. Njinyo kyokka. Ekyantate ekyera. Abaga interviews abakola ki naye ngombuza byamagezi. Abagenda okunsanga ngenda kujja nyumye. Mwali mulabe ko mama kali munda nyumye. Ku kivulu kya gabi ngenda kujja nyumye. Mami muffin. Sheba chine ise mami kali munda. Ew. I don't like that name. Mami muffin. Ngenda kujja inshallah. And you so guys come through. It's in May. Much take it. Let's have fun. Come see my girl do her thing. I can't wait. God has done it. Shares that for years. So if you have time, I keep saying I will give all the testimonies I can because God has been good to me. You people, God has testified His greatness on me. But you gotta kunda bako. Mami muffin. The first appearance, public appearance of Mami muffin. It will be on that day. Abano bagenda bagamba mwana chi, mwana muwala, mwana muleza, wana nga bakibuuza. Mwana muwala mlenzo? Bombi. Balongo. Bombi. Olabyeko waliwo mwana akubye mute. Ndako naawe kasembayo. Olabyeko waliwo mwana apostinze ku YouTube ng'agamba. Mulwemi akonfaminze. Ayina balongo. Kati oli mukungamba. Ate banange ababloga simu mwagala ebyononese mwe mumanyi oba ndina balongo basina balongo oba ndina boy oba ndina girl bangambye dda oyo baby boy sikwe yenyindo naye mujoga naye mukama abalaba. How do you abuse a pregnant woman and nose? These canals take a small nose like this. Ale sibagala mbako kale na bintu bye missing alwemi byewakolanga saati oli bizo zino otadde ku TikTok kati. I miss dancing, but I still try. So when I bring nkuba tiwa chikubo nkuba yangu sisobola kutsa wekaka kwa porto telunchenyula nakiriza wakakana next year inshallah. Mubufunze wakakana. They say pregnancy will humble you. This is the real meaning of pregnancy will humble you. It has humbled me. Nakati ozukotya kumacho jokole shonga ya kumacha nnyo. Nange newonya. But in a way I wake up when I don't want, but this world. Najja kushona otufukire ekizibu. But by the way bali kulaba yo show. Nanti tulaba otufukire ekizibu kumacha. Nemo biraba. Nga tuli mbuli naye tukaba Sanyuka TV morning show. Morning Express 6 a.m. buli ambuze manengere shebera yo 6 a.m. Ebelo. Nolo kovumira kuli abantu n'olumya baali. Nani tibe bamvume nyindo. N'obavuma ebidomola bya bidco. Nabo bamvume nyindo. Ne by the way nyindo kaje ninako ekibi ku mbiri gwange. Okiriza. Anti ngandi luto. Ngasiru luto sina kibi ku mbiri gwange. Beautiful eyes. I'm the dark skinned babe. Very beautiful. I am with a very beautiful skin, by the way. Have you seen my skin without makeup? Ew! It's giving. No skincare routine. What's the name? VDMB. I have a bad nose and very bad hair. But the rest, very nice fingers. Look at my fingers. Very nice legs. Yeah. Very nice legs. Figure. Nacho. Atola bandi na yera figure. Nyashne kola nyashink. Atasa kwanga figure jari ngundi nga ne maso ina maso bidi. Figure maso ne mabega. Mabega. Boy tumte chali intact ka west. Just one we wage jam ko katini.
Yeah. Talina kyakukolerawo. But this nose. Ekutawanya. But I'm still very beautiful with it. Because you people. But look at me, I'm still beautiful. You should appreciate that. And it's okay. I am very beautiful and you can't change that. Bye. Breakfast. Bye.